bavuddeyo ne balaga obutali bumativu nga basinziira mu lukungaana lwa bannamawulire lwe bakubye nankulabye ku Vox Lord Bassentebe okuva mu byalo eby'enjawulo nga bayita mu kibiina ekibagatta ki Vox of LC 1 and 2 Integrated Association balaze obutali bumativu bwabwe engeri gavumenti gyetemu ensonga zaabwe ng'era bano babaddeyo n'ekiwandiiko kye bagamba nti bakitwala mu paalamenti. Kyasingidde ddala okunneewuunyisa kuba bwe ndaba gavumenti ngitwala ng'amaka nti amaka bw'oba nga tolina ssente za kugula kintu abantu bagambirawo nti olwekyo tetujja kufuna kino genda kukola kino naye gavumenti ennamba nevaayo neva saitinga ekigambo kya LC1 nga ne budget bakamala gisoma mwe baali badde bagambira nti sente 06 tuzifunye tugenda kukola bwetti era tulina ekiwandiiko ekigende wa speaker w'eggwanga era wano tulinawo omubaka wa MP wano Kawali akuba yali mu kitundu mwe tutudde fe tuli division 5 era agenda kikwata kiswalirani speaker okuva n'olwaleero buli Ssentebe yenna yandibadde taddamu okulowooza nti azaayo stampu mu mikono gy'abantu abawaggulu alinde bamale okulonda bakume ebintu by'abantu abakola ki ababalonda. Bano nga bakulembeddwamu Ssentebe w'ekibiina kyabwe Nsereko Stephen balina bye basabye gavumenti batuyite mu paalamenti ba LC n'ababakiikirira balangirire bwe kiba tebasobola kulonda mu kiseera kino baleme kuleka ggwanga lyaffe mu ttayo. Nayangalwa Jimwe nga ikansala wa Nagulu 4 yennyamidde lwa paalamenti olw'obutabako kyeyogera ku nsonga eno. Saawa eno nkuba omulanga eri gavumenti amangu ddala muteekewo ekiwandiiko ekirambulula embeera gye tulimu tukoze tutya ekyo kitegeeza kiti security y'eggwanga eri mu katyabaga. Namukasa Anet Kirabira agamba basanga obuzibu okusaba looni nga babagamba ng'empapula we ziriko sitampu ezaggwako kyokka nga looni zino ze zibabeezaawo. Abakyalo obwo busimoolo looni obwo bwe butuyamba okuweerera abaana baffe okubeera nga tuyimiriddewo okubeera nga n'abaami tebakyatutawaanya era nga naffe tetukyabatawaanya naye olwaleero ogenda ku LC ng'oyagala bbaluwa ogenda ofune looni ne bagamba bannange ekisanja kyaggwako ate nga naawe okitegeera ne bannaffe abatuwa looni baganya zituwa bagamba ebbaluwa ze muleeta nfu. Ffe tuyitibwamu eddoboozi okwogera n'abakulembeze ab'ensonga okwogera n'abasawo ab'amagombolola okwogera ne bammeeya nti abantu baffe bali bubi obulwadde bubali bubi obwavu bubali bubi n'ebifaanaganako ebityo. Nsaba bakama baffe tukola emirimu gyabwe tuli ba wansi era tetulina bwogerero bw'amaanyi bwewaawo okutondawo obukiiko buno nga Voice of S1 otuyisiza amaloboozi gaffe. Nsaba batuyambeko naffe bwe biba bitusobyeko naffe nsaba batuyambeko batwongerereze eddala tukakasa nti wakati mu kiseera kino nga tewaliiwo wadde 10 nga bwe bagamba baveeyo n'ebiwandiiko ebikakasa timugira mukola. Sofia Nalukenge yakusakidde eggulu lino ku Bukedde TV.